Nkomyewo n'ekitundu kyaffe okumanya emirimu egimu ku mirimu gye tukola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Omulimu ogusookera ddala omukulu ffe abagere gwe tukola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, ffe bajjanjabi abakulu ab'Abeene, era ng'omulimu guno gukolebwa jjajjaffe Omutaka Kasujja Kyesimba yennyini. Jjukira mu lubereberye nabagamba nti jjajjaffe Bakazirwendo yawaayo mutabani we Lule Kyesimba ogenda e Bunyolo okuleeta Omulangira Kalemeera ajja ali Obuganda. Ate Omulangira jjajjaffe ono Lule Kyesimba ye yali omujjanjabi omukulu ng'ajjanjaba musujja, ng'ate amuyambako na guno na guli. Jjajjaffe ono Omulangira Kalemeera bwe yaseererera mu kkubo, ate ne baddayo e Bunyolo okunona Omulangira Kimera. Era jjajjaffe ono tulaba nga yakola emirimu egy'amaanyi, okusingira ddala yali mujjanjabi omukulu w'Omulangira Kimera. Ate yali amuvvuunulira kubanga Omulangira Kimera yali tamanyi lulimi Luganda, yali amanyi Lunyolo. Mpozzi na kino kanjijeeyo abantu abasinga bakimanye nti jjajjaffe ono Kasujja eri e Bunyolo yali ng'agenze kulaba mutabani we Winyi, kubanga mutabani we Winyi ye yali mu ntebe ng'afuga. Lwaki ngamba mutabani we? Kubanga maama wa Winyi ye Nambi Nantutululu ow'Engeye. Kale Winyi, Kabaka Winyi yali ayita ono kojjaawe. So kyova olaba nti Kasujja Kyesimba oba Lule Kyesimba yalinga agenda nnyo e Bunyolo ng'amuganzi, era n'olulimi n'alumanya Olunyolo. Kale jjajjaffe ono omulimu gwe omukulu kujjanjaba Kabaka. Tekitegeeza nti ayina kubanga musawo, naye omulimu gwe omukulu abeerawo nga bajjanjaba Kabaka, era y'alayiza abasawo n'abalayiza baleme kutuusa ku Beene buvune bwonna, n'abalayiza nti bye bagenda okukola ku Ssaabasajja bituufu era bituukiridde. Kale Kasujja gwe mulimu gwe era gwe gulina okubeera omulimu gw'essaawa eno, era alina kubeera ku lusegere lwa Ssaabasajja nga mulwadde, n'alayiza buli muntu yenna alina okujjanjaba Kabaka, n'ategeera nti Kabaka ali mu mbeera nnungi. Sijja bigenda wala, naye abasinga mumanyi ebiriwo. Omulimu omulala gwe tulaba wano Abageya, ffe tukuuma oluzzi lwa Kabaka oluyitibwa Kanywabalangira. Oluzzi luno luyitibwa Kanywabalangira, era oluzzi luno lusangibwa mu Ndeeba, oba mu Ndeeba mulaba waawo. Mukyajjukira mu biseera bya COVID, waliwo musajja mukulu Dodoviiko, oba ye Dodoviiko yagenda n'aleeta bitulakita n'asenda buli kiramu ekkanisa eyo ey'omu Ndeeba ey'Abakristaayo n'agisenda. Oluzzi olwo luliraaniridde awo era boolezaawo emmotoka. Olwo luzzi lwe lumu ku luzzi lwe bayita Kanywabalangira.
Omusiige ye kalinda luzzi. Kalinda kigambo kya Lunyolo, kitegeeza okuuma amazzi. Kalinda luzzi ono nno, era nga bwe tulaba jjajjaffe Lulekyesimba naye yagendanga e Bunyolo okuleeta, be bamu ku baagenda e Bunyolo okuleeta abalangira, era nga bo ye omulimu gwe gwali nga gwakwata nsumbi kuwa Kabaka, era n'essaawa zino gwe mulimu Kalinda luzzi gw'akola. Ono nno wa Mutuba mu ssiga ly'abakazi Lwendo Ssemmandwa e Bumpenje. Omulimu ogwokusatu, Abageye ffe tusereka enju za Kabaka n'amasiro. Omusiige ye Wabula Akayole. Wabula Akayole nava mu ssiga lya Ssebatta Mutundwe. Kale tulina okumanya nti ffe tusereka enju za Kabaka n'amasiro, era omusiige ye Wabula Akayole. Tulinayo omulimu omulala, ffe Abageye ffe babumbi ba Kabaka, okubumba ebibumbe ebikozesebwa mu lubiri oba mu mbiri ez'enjawulo, era omusiige ye Sseddagala. Bw'obeera ng'ogenda sayidi z'eno e Busega awo n'oyingirako munda, waliyo gye bayita mu kibumbiro. Sseddagala awo wasangibwa, era ffe babumbi ba Kabaka. Tulinayo omulimu omulala mu lubiri, ffe tukuuma ennombe za Walumbe Ttanda, era ng'omusiige bamuyita Nakabaale. Oyo naava mu ssiga lya Kasule e Bwembo. Ettanda ku lw'Emityana ndowooza oba obulayo kilomiters nga 8 okutuuka Emityana mu tawuni. Waliwo olusozi lwe bayita Ttanda, waliwo ennyanga za Walumbe, era olusozi olwo ffe tulukuuma nga Nakabaale ye musiige. Sijja bigendamu nnyo, naye bw'oba oyagala okumanya ennombe za Walumbe genda y'Ettanda. Era Abageye ffe abambowa abakulu, era ng'omusiige ye Ssebatta. Abambowa abakulu, abatamanyi abambowa be bakuuma Kabaka, Abaganda abakuuma Kabaka. Waliwo abo abakuuma Kabaka abasinga ensangi zino mubadde mulaba magye ge gakuuma Kabaka, naye nga ffe ng'Abaganda tulina eggye eryaffe erikuuma Kabaka. So omusiige wangeye era bamuyita Ssebatta. Ab'Engeye omulimu omulala, ffe tulunda embuzi za Kabaka, era ng'omusiige ye Kawuka. Embuzi za Kabaka zino ffe tuzirunda. Kawuka asangibwa eyo Nabulooto, ng'okutte ng'ogenze eyo mu Kyaggwe eyo. Nabulooto eyo gy'asangibwa. Abasinga muwulira Naabalamba. Naabalamba naye gy'ava mu mutuba gwa Kawuka. Ogwo nno mutuba mu ssiga ly'abakazi Lwendo Ssemmandwa. Ffe tulunda embuzi za Kabaka. Ab'Engeye era ffe tukongojja lubaale wa Kabaka gwe bayita Wannema, ng'era omusiige ye Nakalago. Omusiige ye Nakalago, ffe tukongojja lubaale wa Kabaka Wannema, ng'omusiige ye Nakalago. Era Ab'Engeye ffe tuvuba ebyennyanja bya Kabaka oba enkejje, okusingira ddala enkejje. Omusiige nga ye Kisero, lino nno ssiga. Era Ab'Engeye ffe tukuuma entiba, ng'omusiige ye Kyemwa. Kyemwa nno asangibwa Luwala, era gwe gumu ku mutuba oba ku mituba egikola
essiga ly'abakazi lwendo Ssemmandwa Kimwe Luwala. Bwe tugamba entiba nno omulangira bw'aba agenda okulya eŋŋoma asooka n'agenda ewa Kyemwa ne bamunaaza ekyogo. Kale ya Kyemwa omulimu ogwo yagukola. Gyegyo egimu emirimu gye tukola ewa beene, naye n'emirala mingi okugeza Kabaka Kato Kintu yalekera jjajjaffe bakazi lwendo omulimu ogw'okukuuma abalongo be. Omulimu ogw'okukuuma abalongo be. Abalongo bali abaazaalibwa muwala wa Kintu Nambi Nantutululu bakazi lwendo yabakuuma. Ebumpenje abalongo abo abana bwe tugamba Chwanabaka, Owenyi, Asagama ne Nasole Bulwanyi, abalongo abo jjajjaffe bakazi lwendo yabakuuma. Ate ne tubeerayo ne jjajjaffe Kisumugungu. Kisumugungu ono nno ye omulimu gwe gwa kuuma omulangira. Omulangira oyo abeera omulangira oyo asooka, omwana wa Kabaka asooka ye talya ŋŋoma wabula bamukazaako erinnya erya Kiweewa. So kati Kisumugungu ono gwe mulimu gwe era amukuumira eri obunnamwaya. N'emirimu emirala mingi nnyo gyonna gye tukola. Nsaba abalina ettoffaali lye bagattako nammwe mugatteeko. Njogedde bingi naye ate wadde njogedde naye ate abamanyi nabo bangi. Kale sijja kuzibira abamanyi ab'enjawulo okujja okugattako. Ate olumu twogera ebintu ebimu oba tuli bantu ebimu ne biyitira, era oli ayinza okugamba kano kayitidde oba nze mmanyi kino oba kiri. Naawe oli wa ddembe okujja okugattako ettoffaali n'otubuulira ki ky'omanyi. Ebyo olwaleero kankomye wano puroguraamu yange. Nsigadde nze Ssalongo Luwalaga munzirizanga abaana n'abazzukulu ejjeza, era nga mbakubiriza twagale nnyo ensi yaffe Buganda, twagale nnyo ekika kyaffe eky'Engeye. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala. Abangi bantuukiridde mu kabookisi nga baagala okujja okubasomesa, okungatta ku mikutu gyabwe egy'ekika, naddala ab'Engeye abali balina emikutu egy'enjawulo. Nnyaniriza kubanga nze ndiwo okusomesa, abalala nno baagala ntuuke nga balina emikolo nabo mbasomese, nga abageye babakuŋŋaanyiza ejje nsomese abantu baabwe. Nze ani agaana ng'enkya nja kuba sikyassa. Bwenfunira akadde, bwenfunira bwe muba mumpeeredde, ekyo ekyokukola nsobola okukikola nga nkyali mulamu, kubanga leero wendi enkya siriiwo. Kale nina okukola omulimu ogwantumwa okukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo, mwongere okuwuliriza abasomesa ab'enjawulo, era abasomesa ab'enjawulo mwebale nnyo kukola mulimu musufu bwe gutyo, era mwebale kulaba nga mwagala Obuganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.